Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Kale buli omu atambuladde mu kifo kye. Nsanyusa okubalaba. Lamusaako kwoyo akuliraanye. Mwanirize bulungi. Tomanya ani gw'oliraaniganye naye. Tomanya kiki ky'anaabeera enkya. Mwanirize bulungi obeere mu bitabo bye ebirungi. Mwanirizenga bulungi abantu. Bw'abanga ateredde agambe olwo najja mu kkanisa nga mbuze nga sikyabitegeera. Naye omukyala yali anninaanye yannyaniriza bulungi. Oba omusajja yali anninaanye yannyaniriza bulungi. Oba omuwala yali anninaanye yannyaniriza bulungi. Okwaniriza kitundu kya kuwonyezebwa. Yes. Okwaniriza kitundu kya kuwonyezebwa. N'olwekyo labira kuwa w'okyadde. Ennyaniza gye bakwanirizaamu esalawo obudde bw'omalawo. Kubanga oyingiddewo ne balabika nga tebakwetaaga. Oyinza n'okukyusa ebirowoozo ng'okyali mu luggya. N'ogamba mbadde mbabuuzaako nga neeyongerayo naye ng'ekituufu kiri nti awo obadde okyadde. Ne bwe bakwaniriza obulungi oyingira. Bwe bakwaniriza 40% oba 30 era osobola babuuzaako akatono ne baleeta amazzi n'ogagana nga wagamba tibajja kunjogerako lwa kunywa amazzi gaabwe. Nobagamba babuuzizaako katono mbadde ngenda mangu. Naye bwe bakwaniriza ne bakulaga nti bakwetaagira ddala. Naawe awo otuula n'obalaga nti obadde mugenyi kubanga era obadde mugenyi ate n'emboozi n'egwa amakerenda. Twatandise dde okusoma. Tolina kye wasomye? Ekyo kitegeeza nti n'ennyaniriza gy'onyanirizaamu abantu mu bulamu bwo essalawo ebbanga lye banaamala mu bulamu bwo. Lekeraawo okusabanga Katonda akuwe divine connections naye ng'abantu bwe bajja gw'olinda ndowooza bayina nnyonyi. Buli ajja mu bulamu bwo eba divine connection kubanga tebaakuzaala naye. Buli ajja mu bulamu bwo eba divine connection kubanga tebaakuzaala naye. N'olwekyo kikulu nnyo okwegendereza abantu abajja mu bulamu bwaffe. Abamu baba bajja kgenda mangu, abalala baba bajja kulwawo, abalala bajja nga ba mirembe na mirembe. Waliwo n'abayina emikwano ogwo mukwano gwo mwenna kati muli bulungi naye nga gwava mu primary. Owooluganda si gw'omusalawo oyo babazaala buzaazi naye ow'omukwano gw'osalawo. Owooluganda si gw'omusalawo oyo babazaala buzaazi naye wabula ku w'omukwano oyo gwe osalawo. N'olwekyo osalawo okuŋŋaanya emikwano tomanya guliwo oguli kuviiramu ebirungi mu maaso eyo. Ate era ne ku mirimo weeyise bulungi. Ku mirimo weeyise bulungi. Bwe twogera ku sizoni amaaso tugateeka nnyo ku byenfuna okweyongera. Naye ebyenfuna olaba byeyongera manya n'abantu beeyongedde okuyitira gy'okolera. Kati abantu tobajjaako bujja ssente bajjeeko n'omukwano. Sizoni egenda okuggwa nga waliwo abapya abeeyongedde mu mirimo gyo abatalivaawo kubanga wabaaniriza bulungi mu Novemba ne Desemba. Wabaaniriza bulungi mu Novemba ne Desemba. Kati ogenda okwekanga nga mu January oluusi n'abakadde nga tobalabako. Ng'abapya be wafuna mu Novemba ne Desemba be bali mu kukuwagira mu bizinesi yo. Be bali mu kukuwagira mu January, mu February, mu March awo wonna nga bw'olaba.
ate kimanye nti n'oyo kasitoma wo mukadde gw'olina naye alina gy'ayitira ne bamwaniriza bulungi okusinga. Bwe bamwaniriza obulungi okusinga naawe ewuwo tadda. Kati n'olwekyo fubanga bw'osobola oritaininge bakasitomas abakadde ate okwate bulungi bakasitomas abapya. Weewale enjogera y'abakopi. Eraba omuntu omupya n'emugamba bulijjo gwabimalawo ye wali oguzeeko wano kasookedde tongulako siriiwo genda. Eyo njogera y'abakopi. Tolowoozanga nti bakasoma abakadde be baakabi era be bakubeezaawo, nabo baaliko abapya. Kati buli lunaku nga bw'oyagalayo ssente empya okugenda ku akawunti era bw'otyo bwetaagayo n'omuntu omupya anaakuwanga ku ssente. Kiwandiike. Buli lunaku nga bwe weetaagayo ssente empya ezeegatta ku muwendo gw'olina, bw'otyo bw'olina okuba n'abantu abalabika nti bapya bayingidde mu mirimu gyo. Weemanyiize okuyingiza abantu abapya mu bulamu bwo. Weemanyiize ekyo. Kubanga bizinensi ekula bantu, bizinensi eyala bantu. Bizinensi ekula bantu, bizinensi eyala bantu. Olwekyo bw'obalaabalamu ng'abantu beeyongeddeko, ogenda okulaba nga ne dimandi zeeyongeddeko. Kye baali batakusaba luli kati wafunayo abapya abakisaba. Bakwate bulungi. Nannyini mulimo ssaayo nnyo omwoyo ku mulimo gwo. Totuukanga ku mulimo ng'osaba busabi ssente zirwaze mu kuŋŋaanyiza obadde wazzaawo awo ekinaana. Nteera ku ssimu nteera ku 1.5. Bizinesi olwegenda. Bizinesi tebagijjaamu bujja ssente. Bizinesi bagiriikiriza. Obeerawo n'ogirabirira bizinesi eringa muntu. Era mu mateeka bizinesi bagibalanga muntu. Era mu mateeka bizinesi yo ewawaabirwa. Your business is an entity. Tutegeregana bulungi. So, baako ekipya ky'okola mu mirimu gyo. Oluusi tufuna results ezimu, tukaaba ennaku zonna ng'ekizibu tekiri ludda luli olw'abantu, ng'ekizibu kiri ku ludda lwaffe. Tulina okukebera ku ludda lwaffe, ku ludda lwa Katonda gw'osaba emikisa, era ng'osaba ng'osibeyo teri kizibu. Ebya Katonda byangu byakutereeza, weewale ekibi. Nekubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okisanyukidde. Abamu babagamba weewale ekibi nga banyiiga, kubanga ekibi kitundu kya bulamu bwabwe. Weewale ekibi. Newankubadde ng'oli munafu, ffenna tuli banafu, naye obunafu tobuwa maanyi. Obunafu buwakanye. Obunafu buwakanye. Osobolera ddala okuwakanya obunafu. Osobola okuwakanya obunafu. Nga bw'olaba nti mu buli ngeri yonna wano tetulinawo muntu atategeera asobola okujja n'afuka mu maaso g'ekituuti. Musulo ne begukuluma gutya ew'okulaga omanyiiwo. Sobanga osobola okurizisitinga ekyo, then osobola n'okurizisitinga ekibi. Kubanga n'ekyo okiganye, kubanga tekiwesa bulamu bwo kitiibwa, tekiwesa Katonda kitiibwa. Nga bw'otosobola kufuuyisa ku dayiningi y'ewammwe,
oyina ebintu nga kiri fixed mu mutwe tosobola kikola. It's just a matter of discipline. Mama n'abamu bamusazewo okwogera amazima nga nange kwendi twafukanga ku buliri. Abafukanga ku buliri muwanike emikono ogwange gwe gusooseeyo. Ng'ate mala n'embikweka kubanga n'okubyanika nalwo olutalo bagenda kumanya nti ebyo mu ngeri byonna bya Bujjingo. Toyina kyoyina ku kyalo, toyinaako kibanja, oli mwana muto siga nti oli mufumbo, toyinako omukazi, tekuli bako, naye toyagala kwanika bikunta byo. So ofukako ate n'obikweka. Baliwo abafukanga ku buliri tuwanike emikono. Wanika tofaayo gwe wanika, twebaze Katonda tumuwubireko kubanga kati twezuukusa. Oyo gw'olaba tawanisa akyafukako. Kubanga ekibuuzo kyange kibadde kiri nti baliwo abaafukanga, kitegeeza baamala. Kati gw'olaba tawanise akyafuka tannamaliriza. So abafukanga ku buliri tweyozeeyoze kubanga olwaleero tulina ka discipline, twezuukusa. Nakati tukyafuka ekiro naye tukola ki? Twezuukusa. Twewala okuddamu okutobya obuliri, wadde kati amaka gange teri agenda kuŋŋambako, naye ndabika ntya nga nze ntobesa obuliri. Edda twabeeranga osula ne brother oba ng'olina gw'osobola okuwayiriza n'okyusa n'ekifo n'omuyiringisa nga yeebase n'odda eri ewatafukiddwa, naye kati engeri gy'okyusa omukazi omuteekewo ogambe nti yeyafuseewo. Engeri omukazi gy'okyusa omusajja tebiriiyo. So twewa discipline ne tugamba oyinza n'okusula ng'ofuka neweekanga nga mu kiro ogenzeeyo emirundi ng'ena, naye nga weewa discipline wagamba siriddamu kufuka ku buliri. So ekibi is a matter of discipline to avoid it. To avoid sinning is a matter of giving yourself discipline. Nogata sijja kukola kibi. Kati Katonda atambulira mu kkubo lya butuukirivu. Katonda atambulira mu kkubo lya butuukirivu. Engero essula 8 mutera okwagalawo luli olugamba nti ayagala abamwagala, naye timwagala genda wala kusoma wa watambulira. Olw'amakumi 20 lwe lulaga watambulira. 18 Proverbs 8 verse 17. Proverbs 8 verses 17 to 21. Proverbs chapter 8 verses 17 to 21. Engero 8 okuva ku 17 okutuuka ku 21. Agamba bw'ati, njagala abo abanjagala, n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Ebibala byange bisinga zaabu obulungi, weewaawo zaabu ennungi. N'amagoba gange gakira ffeeza ennonde. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Kamaakinge, buli lw'olaba nga by'olimu si bya butuukirivu obeera wabuze, otambulira mu kibira ekkubo walivuddemu. Katonda watambulira wangu wakumanya kubanga ayogerawo. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango. Wakati mu mpenda ez'okusala emisango. Katonda asala emisango, abakusibako emisango abaabalaba. Era weewalanga nnyo okwegatta mu bali mu kwogera ebigambo ku muntu
musala omusango oyo mwenzi nnyo oyo mubbi nnyo oyo ajjamu embuto buli kaseera naawe ng'oyongerezaako agagambo go ng'oyasama Katonda ng'agusala ng'amukola bulungi nga gwakukola bubi lwakwogera by'otategeera oba amagezi gaze bw'owuliranga ekigambo okusala omusango totya bw'oba ogulina omusango weenenye bw'oba tolina musango leka omusazi w'emisango atalya nguzi abiyingiremu leka omusazi w'emisango go batalimba Katonda teyeetaaga layini y'abajulizi mu kooti ez'ensi akutaddeko omusango kimukakatako okuleeta n'abajulizi he who alleges must prove naye mu maaso ga Mukama tewali mbw ate baleeta abajulizi he knows it all byonna abimanyi kubanga byonna abimanyi gw'olina okuddukirako bw'oba ogulina gwa mu maaso ge mugambe ensaasira ewaffe e Buddu Masaka gye nzaalibwa bagamba nti akuba owuwe akuba awumba engalo abandi baravuga bati mpisi yiwanyu ekulya ikulundarunda owulidde oluyudaaya akuba owuwe akuba awumba engalo kati Katonda tagenda kutaagula akumenyemenye ng'ate weenenyeza weegaanenga mu bantu teweegaananga eri Katonda kubanga byonna abimanyi mukubira engalo ez'amaanyi Mukama ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango totyanga ekigambo kino kye bayita okusala emisango kubanga weewokka w'osobola okugusingira abasigadde bye bakwogerako abalala babikkiriza oyawukana n'omuntu walero nga mulina kye mukkaanyiza n'agwa mu mbi z'omuyaaye Setaani n'amuwa omuntu n'akwogerako ebigambo enkyogenda okuddamu okwogera nga takyakwata ssimu ate nga mwakkaanyiza kumbe yawuliriza ebigambo naye kubanga talina kapasite kukebera tasobola kumanya bye baamugambye gyebiri oba tebiriiyo kati mwebaze Katonda mwaba mutegeera nti kyagenda okukuwa teri agenda kusala bigambo wandizikubidde waggulu ne zinoga nnyo Katonda kyagenda okukolera tagenda kwekyusa tagenda kukyuka bw'ova mu maaso ga Mukama mu saaviisi mu kusaba teweraliikirira nti ate bye twogeddeko olwaleero ate omuyaaye ayinza obiyingiramu n'ansiiga enziro Katonda atambulira mu kkubo ery'obutuukirivu si mu kkubo ery'obutuukirivu kyokka wabula wakati mu mpenda ez'okusala emisango olina omusango oguludde mu kooti eyakwesimamu alabika w'amaanyi amazima bajja galya ne babunaabaddi amazima gakaawa abooluganda tegakaawa kwogera kwokka gakaawa n'okuliibwa tewali asobola galya amazima muliro kiwandiike amazima the truth is fire the truth is fire kyova olaba gayita mu muliro ne gatajja omuntu alina amazima ayita mu muliro Shadrach, Meshach n'Abednego baalina amazima mu bo y'ensonga lwaki baayita mu muliro ne gutabookya kubanga bo bennyini omuliro gwali mu bo Katonda bw'abeera mu ggwe omuliro guba guli mu ggwe Bebulaniya 12:29 Bayibuli egamba Katonda waffe gwe muliro ogwokya Hebrews 12:29 Our God is the consuming fire. Kati bw'oyingiza Katonda mu ggwe oyingizizza omuliro
oyingizizza amazima. Yesu Katonda ffe abakristaayo tukikkiriza, atakikkiriza tujja kusomesa mpola mpola. Naye Yesu Katonda agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Ye ekkubo n'amazima n'obulamu. Amazima kitundu kya bwa Katonda. Tebakulimbanga nti omulimba alimala n'awangula. Omulimba yammibwa obuwanguzi okuva ku lubereberye paka ku nkomerero. N'olwekyo togwamu maanyi. Justice shall be served. Obwenkanya bugenda kujja gy'oli. Kiwa obudde tofa. Nkulayirira Katonda omulamu, amazima gagenda kuwangula obulimba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Amazima gagenda kuwangula obulimba. Kaba busabike batya, kaba buwumbewumbe batya, kaba busiige sukaali, naye nga bulimba tebuli wangula. Tebuli wangula. Amazima gagenda kugezesebwa nga zaabu bwagezesebwa. Gagenda kuyita mu muliro. Gwamanyi nti oyina amazima tokyuka, tosagaasagana. Amazima saawa yonna ge gagenda okuwangula. Eri ewaffe Masaka gye nzaalibwa bagamba nti obulimba bukeera nnyo, naye amazima ge gasookayo. Obulimba bukeera. Obulimba bukeera, naye amazima ge gasooka akaguwa. Tugambe obulimba buzuukukanga 7 ogw'ekiro, bwo ne butambula. Amazima gazuukuka ebula saddakiika ng'emu okwera 12 ez'okumakya. Saawa egenda okweremu nga yazuukuse ku 7 n'atambula. Tannatuuka akaguwa we kali. Tebakulimba nti obulimba bwasaasaana n'olwekyo wayonooneka, bakwonoona, buli wantu wonna tolina wooliraga, obulimba bwatuuka dda empaka gye ziggweera. Weebuli awo, naye empaka we ziggweera amazima ge gagenda okusookayo. Empaka gye ziggweera amazima ge gagenda okukola ki? Okusookayo. So Katonda agamba nti ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Weeweka discipline. Weewale obutali butuukirivu. Weeweka discipline, weewale obutali butuukirivu. Kubanga buli atambulira mu butuukirivu alina Katonda. Buli atambulira mu butuukirivu alina Katonda. Buli atambulira mu butuukirivu alina Katonda. Bayinza obutamulaba, naye njagala kwashuwalinga nti singa tuwalina Katonda wandibadde waffa. Tokoze butuukirivu kwenkana bamalayika, toli malayika, naye at least olwanye okoze obutuukirivu obusoboka. Omwaka guggwako ng'okimanyi tolina gw'okaabiza. Saba kwogerera baleke Katonda alibalamula. Abakunyaga baleke Katonda alibalamula. Abakufuula omusiru baleke Katonda alibalamula. Abagamba olifa obunga baleke Katonda alibalamula. Abagamba toligaggawala baleke Katonda alibalamula. Abakulogesa ebigambo n'abakulogesa eddogo baleke Katonda alibalamula. Wandizikubidde waggulu mu linnya erya Yesu. Tozikiza, yagala Katonda. Kanziremu zisome engero 8 okuva ku 17 okutuuka ku 21. Njagala abo abanjagala, lemezaamu mu kwagala Katonda. N'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Kino ekisiibo kye tumaliriza ku Sande kya mwezi gwa 11 nga tusiiba.
tusibye makati gakyo November abale ennaku 3 ku Sunday tugenda oba twakasiba ennaku 10 teri kya busiru nga muntu kubuuza ng'ova kusiga tikati amakungula galiwa waliwo ebiro ebyokukabala waliwo ebiro ebyokwanjala ennimiro n'ogitereeza ne wabaawo ebiro ebyokusiga naye wabaawo ebiro ogenda olaba bye wasiga bigenda bimera era akaseera k'okuba nga bimera ate si ke kaseera k'amakungula wabeerawo n'amakoola okukoola ebibala ne byeyongera n'olwekyo towuliriza balala mu bintu by'obwakabaka bwa Katonda. Nze nzijukira obulamu gye nvudde ne bunyamba okwongera okubuulira enjiri n'okunywerera mu Katonda. Nayitanga wakati mu Lufula we Bwayiisi ninyambuka mu Lufula nisala nenva mu Lufula ninyambuka mu Tebyole Kazooni. Awo tebakulima nti waliwo zooni gye simanyi oba gye saasulamu kubanga bwe buyumba bwe nali nsobola bwe ndabika eno si bwe nsula sula wazibu nnyo naye ng'ate ndi mulokole bwe nabanga mbuliddwa ssente ezituuka ku KPC kubanga gye nalokokera ku KPC mu 1992 ng'abamu temunazaalibwa bwe nabanga mbuliddwa ssente ezituukayo ne ngenda ku kanisa eryawo wakati mu Kimombasa awo simanyi oba ekyaliwo yali ekkanisa ng'esumbibwa Musumba Fred Sozi nga bagiyita Soul Winning Church, Soul Winning and Deliverance Ministries oba kyenzijukira Soul Winning Church ekyaliyo obanga yabeerayo mu biseera biri ng'ekimombasa kibi nnyo kaakati lwaki ebeevaayo nga Katonda agenza akulaakulanya n'ensi ekyaliyo abasabirayo watuufu awo nasabirangayo ng'omusumba Fred Soza atuwa ekigambo n'atuzaamu amaanyi olwo nalemeddwa okutuuka eri naye mu buli ngeri yonna nga nsigala nsiiwuuse lwaki nkuwadde esitole ya Bwayiise ne Lufula ne wajja nasabiranga nga sigenze ku KPC kubanga bwe navangayo abaali bammanyi nze kizibu nnyo okubeera mu kitundu esimanyi baba nyinamu emizannyo ndi muntu asaagasaaga nayagalanga nnyo firimu ate ndi muzannyi wa draft buzannyo mbwagala ate njagala nnyo okudisikasinga nnyumya bwe mbeera mu kitundu kyangu nnyo okolamu emikwano ate nga nali mutembeeyi ate ebyomutembeeyi yabiguza mikwano gye kwatandikira so naye bandabanga nga nvudde mu ssaala ne baseka ne bagala kati musiiba musaba Katonda bw'alikuwa nange nga ndokoka kati ekireeta obuzibu Katonda bwe yampa siina bwe mpita gendayo entambula yange teyitawo awo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba Katonda bwe yampa siina bwe mpita gendayo naye ate nebaza Katonda nti bwe yampa ate yampa ne bye sisabanga nze sisabanga kwogerera ku lediyo sisabangako okwogerera ku TV era bw'obanga osaba essaalayo mugambe Mukama wano wenkoma okutegeera kati nkolera bye sitegeera kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze ŋŋambye eki bw'obanga osaba essaalayo mugambe Mukama wano wenkoma okutegeera yessaala gye nsabye kati nkolera ne bye sitegeera kubanga bassebo ne bannyabo ke mbabuulire kizibu okusaba essaala ey'ebintu by'otolabanga by'otomanyi ebitabeerangako mu nnyumba y'ewammwe ebitali mu disitulikiti y'ewammwe ebitali by'abantu ba gurupu gy'okuŋŋaana nayo bye tusaba ebisinga obungi twandibadde nga n'abagumu nti tujja kubifuna kubanga tusaba ku ebyo bye tulabye abalala bye balina tusaba ku ebyo bye tulabye abalala be tuwangaala nabo bye balina bye tusaba Mukama mpa saaluuni kuba woosalira enviiri Mukama mpa supermarket kubanga wookyama ne bw'oba ogulawo bagiya yekka
Mukama mpe motoka kubanga bazirabye wali mu parking. Mukama mpa pichi. Mukama omusaba byolabako. Danga mwamaanyi kubanga byosabolede waliwo ababirina nga tebazaalibwa nabyo era naawe ojja kubifuna. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama omusaba ennyumba kubanga ogirabako n'egyopangisa nayo nnyumba. Tusaba bye tulabako. Kati nze musala zange zonna nali sisobola kubeera nga obwongo obulabika tebutegeera. Ngambe Mukama ndi radio station Mukama, television station taata, ettaka eka 8 n'ekitundu mu Kampala. Bempangadde nabo bali wange omaze nange emyaka 15 mu church nga nakusumba okuva ekkanisa eryatandika. Nyumiza neighbor wo kye twasabanga ekeji ge magezi gaffe gasuka waawo. Twasabanga eka eji ekemu mu Kampala. Mukama ngambye Bujjingo yingira ekibuga ekyo si kibuusabuusa. Yantuma mu kibuga kubanga bw'oba wakanira si gwe yatuma nze gwe yatuma sibuusabuusa. Obadde ki? Yaŋŋamba Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Tuwali yankolera crusade mu kibuga tulyoke tugambe nti aba yakutuma lwakuba nti gundi yakulekera abantu bennyina saabasikira. Bantu ba Yesu saabasikira. Tewaliwo musumba yafa n'ensigala mu church. Tewaliwo musumba yagitandika n'andeka n'angamba tandikiraawo kwatirawo. Eyaŋŋamba nti yingira ekibuga yali yabategese dda. Oli mutegeke, Katonda ye yakutegeka. Era wano woosabira waliwo ekikyo. Buli gwalaba taliiwo tokayananga naye. Sirina bye bantu makululwe, sirina bibye naye talina byange. Munange nyingidde ekibuga kanisa ekutta akati nga mutuufu abantu betusaba nabo basukka mu batuula ku eka. Bativa lyonna bagijjuzanga ekiwovu ne kijjula, waggulu ne wajjula, waggulu eryonna ne wajjula, abantu ne batuula ne waggulu mu classrooms. Naye ng'era ffe tukyasaba eka egi. B'olina batudde ku eka 3 osaba eka emu. Our minds are always limited. Let God do his will. Ebirowoozo byaffe bibeera biziyizibwa, biriko ebikoma. Leka Katonda akole okwagala kwe. Leka Katonda akole okwagala kwe. Kiriza Katonda nga si byakuteesa ko n'akamu. Kiriza Katonda nga engeri gy'okkirizaamu Katonda si yakumuteesaako na balala. Ebirala byonna muteese naye ebyokukkiriza Katonda tobiteeka mu lukiiko. Munanga abaali bakkiriza Mukama for 1 acre tutudde ku 8.5 acres in the middle of the capital city. Ttaka lya kanisa acres 8 n'ekitundu, ebyapa 3 byonna bisoma House of Prime Ministers International. Biri wamu. Oba otegere kye ŋŋamba. Bino bye tulimu si saala zaffe, kwagala kwa Katonda. Okusaba okwaffe kwalina we kukoma. Okusaba okwaffe kwalina we kukoma. Ekirungi nti twali era tuli mu maaso g'oyo ayinza byonna. Oyinza okulaba nga kiruddewo ng'ate gw'olaba osaba naye nga ky'osaba tekyenkana ne Mukama kyategese. Oba kiyingidde mu mutwe gwo. Oyinza okulaba ng'ekiruddewo ate ng'osaba ng'omugamba Mukama mpaayo akawumbi kamu. Mukama nga yategese obuwumbi 10 oba 3 oba 4 oba 5. Kati oli omutwe guno atera okwabika ogamba obuwumbi meka? 10, 2, 3, 4, 5 obuwumbi. Naweebwa omukisa nga nzigulawo akawunti za company, nzigulawo akawunti za House of Prayer,
by then yali Barclays tugenze kwedikota Kampala Road ne bambuuza nti sente omanyi sente zibanzibwa account malaga genda ko sente osubira nti sente ziri singayo obungi ze musobola okuba nazo ku account nendowoleza ddala nno endowooza miliyoni 5 nenga Katonda nga asingawo nengenda ku 100 nengamba asingawo nengenda ku 2 nengamba Katonda nga asingawo 3 nengamba Katonda asingawo nemire ensanafu nembagamba muwandike miliyoni 5 listen to that ebi 5 ze ziri singa okubeera ennyingi ku account ya House of Prime Ministers International nitujuze empapula miliyoni 5 ettaka lyotuddeko lyagula miliyoni 5 emirundi 2 Nyambozi gatte ettaka lyetutuddeko lyagula miliyoni 5 emirundi 2 twagula ettaka lino miliyoni za $2 n'emitwalo 12 n'ekitundu mu kiseera ekyo nga dola egula 3,900 ebera ku 3,905 n'ekona ku 4 n'ekomawo. That was 2015 and 2016. Okuva mu gw'omunaana gwa 2015 okutuuka mu gw'omunaana gwa 2016 dola teyagulako 3,800. Ddayo okebere records. Ne tugula ettaka lya buwumbi 10 buwumbi kati dewali amabega mu 2011 myaka 5 gyokka egyali giyiseewo nga maze okubanga ebirowoozo byange biga nti ekinene nnyo mize n'ensanafu ngumye nga wandiika miliyoni 5 ne baziwandiika nga nange ndaba ndabe ngambira ne bakuwandiikira miliyoni 5 labayo lekaawo wangi ngambira ne bantu mpandikira miliyoni 5 batakuterewo miliyoni 5 kale mugato owandika mbulira 0 zibeera mmeka miliyoni 5 zibeerako 0 mmeka wangi temuwandiika biliyoni 5 ngambye miliyoni 5 kale zireke Mukama lwali zikuwa mu cash olijja newebaza kubira Mukama engalo ez'amaanyi ate ogenda zifuna akkiriza nti ogenda kuzifuna emirundi 10 kubira Mukama engalo ez'amaanyi akkiriza nti ogenda zifuna emirundi 10 kubira Mukama engalo ez'amaanyi agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balinda banyiikira nanyiikira naye nga bamalamu amaanyi bangi oyita mu lufuloomo mbwayisa okwambuka nga n'akagere kasiiwuuse nabo beeyita bannaddiini abakujerega naye nga bagamba Katonda waabwe ate si wakutambulira bw'atyo oyimusa eddoboozi ne bagamba Katonda wo kye bugamba tawulira naye nga nabo tebalina ekye balina naye bwakya ku makya Katonda n'addamu essaala ng'asussa ku bye nasaba kati newankubadde nga sisobola kuyitayo ku bigere naye era mwendi ku buleediyo bwabwe ate nze seegaana bantu buli yali ammanyi buli gwe tobanga naye buli gwe twali naye mu kulaba firimu buli gwe twali naye mu draft bw'afuna akaseera ye najja kulufula nze nsooka n'omwaniriza ne mwatula erinnya naye wuunye erinnya lye nkyalijjukira
era buli ajja wano ng'avudde mbwa ayiisomu kuba kyali banga abedda addayo n'abulira ekyalo kirama naga nti oli omusajja muzibu mugagga naye teerabira bantu kati oba obugagga babulaba waneera weebuli kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olwaliro kye bakuyita bennyininyini be bajja okikyusa. Nze gwe bayitanga mwavu kati era nze gwe bayita mugagga. Okumpita mwavu saakibasaba n'okumpita mugagga sikibasaba. Katonda akikkolere mu linnya lya Mukama Yesu. Akikkolere zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Abo bennyini abaga nti wadde babe balitenda embagayo. Abo bennyini abagamba basiranira ku muzigo be balitenda ennyumbayo. Abo bennyini abagamba otambuza bigere be baligamba nti ovuga emmotoka eringa omuzigo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Myaka gyange teginnagenda wala ne ndabye Katonda ng'akyusa ebigambo. Ndabye Katonda ng'akyusa ng'oluusi kye bakugambye naawe ekyekyo bwe weeraba ky'oli. Wangi omuntu agenda n'akulangira obwavu nga tanala kyabumanyiiko gwe abumanyidde ddala. Oli nagamba ekigambo naye nga gwe ate okimanyi nnyo. Bannange twagala okutegeeza abatubuulira embeera yaffe. Ffe tugimanyi nnyo okubasinga. Mwandibadde nga musirika. Ogenda ogamba omuntu nti ali singo ng'akimanyi. Mbeegayiridde nnyo bannyinaze ne baganda bange bawulira ebigambo bino. Omuntu baakugambanga kye weemanyidde n'okusingawo tomunyiigira. Wangi tonyiiga. Akugambye oli mumpi gwe tokimanyi. Mugambe leetayo ekipya. Ndi mumpi nkimanyi. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Gye bakoma okwogera basoomooza Katonda akukyusiza embeera yo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Gye bakoma okwogera basoomooza Katonda. Naye ono atava ku muzigo awulidde. Naye ono atava ku lujja awulidde. Naye ono atazaala awulidde. Toyomba. Funa mu mufunyi Sara yakusaba. Akugambye toyina mwana naawe okimanyi toyina gwe osinga n'okimanya. Tonyiigira kintu kye bakwogeddeko. Ekituufu tokinyiigira n'ekikyamu tokinyiigira omulamuzi waali. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ayogedde ekyamazima tomunyiigira. N'ayogedde ekyobulimba tomunyiigira. Weeyigiriza okubeera mu bulamu obuli free. Kubanga Mukama Yesu yajja tubeere free. Whom the Son sets free shall be free indeed. Weeyigiriza okubeera ow'eddembe ndowooza akagambo free kaganya okutegerekeka. Kubanga Yesu gwawa eddembe abeera wa ddembe ddala. Weeyigiriza okubeera ow'eddembe. Weeyigiriza okubeera ow'eddembe. Beera wa ddembe. Ayogera nga kyayogedde ekituufu. Tekikuluma. Wabula kiteeke mu ssaala kikyuke. Ayogera nga kyayogedde kya bulimba. Omuntu takuyitanga omusezi ng'omanyi tofulumangako nnyumba kiro n'onyiiga. Akuyisa omusezi ye musezi. Asera ayina agwalabayo gye baserera. N'alaba nga afaanagana naawe naye nga si ye ggwe. Wangi eri akitegere kye ŋŋamba. Akuyisa omusezi ye musezi. Eyo gy'azungira mu kiro ng'asera. Waliyo figa gy'alaba eringa eyiyo. Ate kirabika abasezi tebayimirira kunyumyamu.
yandibadde ayimira nambuuza nti waayi naawe okola guno naye ateebereza buteebereza nti alabika gwe yalaba kati gy'anaakoma okwogerako lunaku lumu olimuwulira nga bagamba bamukubyeko olumuli n'alemeraawo mpulira mbu babakubako emulimbo omusezi bamukubako olumuli tavaawo gwe mukuba essaala toyina mumuli zakwonoona kubira Mukama engalo ez'amaanyi Katonda ayina gwatikulako emigugu olwaleero teri kintu kireese stress na depression nga kwetika bigambo okyanoonya sente tonazifuna oli naakwogerera nga bwina obwavu obutalikoma okyanoonya amaana tonamufuna oli naakwogerera nga ne bw'olikola otya tolizaala okyanoonya musajja tonamufuna oli n'alyoka ayogerera nga ndi bw'olimufuna alyebuuka kati ebigambo ne bikufuukira ekizibu n'obeera stressed njogera mu mafuta n'emaanyi ag'omwoyo omutukuvu buli abadde ne stress Katonda akutikule stress buli abadde depressed Katonda akugye mu depression mu linnya lya Mukama ffe Yesu buli mwoyo gonna oguleeta distress mu bulamu bwo gufe ekisaawe ekirongoose Katonda afune waateeka ebyamagero prepare the ground so that God can find where to put all his miracles. Ebyamagero bya Mukama byategese binene okusinga betusaba. Binene. Ebyamagero bya Mukama byategese binene okusinga bwe tusaba. Nze byendimu byonna. Esala yange yakoma dda. Sente ze nali njagala si ze nfuga. Nze nali nwana kulabika nti nnyina akalimo. Sisabangako Mukama nsasula abakozi abasukka 50. Wanji nali nwana kuba na kalimo nange mbeere ne wenkolera. Sisabangako Katonda mbeere n'abakozi abasukka 50. Nali nsaba Katonda wabeerewo abantu abampuliriza abanzikiririzaamu bensobola okuguza nange byentunda. Nali simusaba kutuuza abantu benkananga mmwe. Ebirala oyinza obutabitegere n'endowooza ebyo ojja bitegeera. Gwolooza nasaba Mukama nze Bujjingo aleeta abantu bampulirize nga bajjuza Namboole ne basigala ebweru. Ffe twagenda okuva mu Namboole nga Namboole yafuuka akasaawe. Namboole oyo omunene yenkanaawo. Abantu bayingira okulaba omupiira buli muntu n'atendereza. Bannanga abantu Uganda yaweddeyo balabye omupiira nga wansi wabadde weereere. Wansi wabaddeyo abasamba omupiira bokka. Wansi wabadde weereere. Ebweru tuwabaddeyo bantu. Ffe nga tuyingira Namboole ekisaawe ekisambirwamu n'ekijjula. Enkuba ezikyetoolodde ne zijjula. Wansi w'ekisaawe ne wajjula. Waggulu yonna wonna 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 ne wajjula. Waggulu yonna ne wajjula. Waggulu ne wajjula. Wabweru nga tulina okupangisa sawundi ya mirundi 2. Waliwo sawundi ey'ebweru ne sikulini ez'ebweru. Aba ne babeera ebweru. Gobaga nti esala nali ngisabyeko ti abantu bajje bawulirize bajjuze Namboole basigale n'ebweru. Ye lwaki nkutwala Namboole gwe yakatwegattako. Golooza nali nsabyeko esala ni Mukama leeta abantu bajjuze Kololo okuva gy'atandikira paka gy'akoma. Esala sigisabangako. Ate wandibadde oga nti abo bajja lwakubanga gundi abeerayo. Siina gwe nali nanze. Gujjukire ani gwe nalanga. Nze bwe nanga kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mba mmaze. Tewali muyimbi gwe nanga, tewali mubuulizi wa njiri gwe nanga. Abaawano sibalanga wadde babeerayo. N'abava ebweru sibalanga n'ebweru simanyiiyo. Naye n'olaba nga Kolola Judova gy'atandikira paka gy'akoma. Kye njala okutegeeza
nti weesige Katonda agenda kuddamu okusinga bw'osaba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'otegere kye ŋŋamba. Weesige Katonda agenda kuddamu okusinga bw'osaba. Esaala z'osaba nnungi. Katonda mugeraageranye ntya? Katonda alinga banka ng'eyagala oggulawo obuguzi akawunti oteekeyo obuswazi bwo eryoke ekuyiira omudidi. Mu maaso ga Mukama akawunti y'essaala gye tulinayo tuteekako buswazi. N'atunula n'aga naye dolosoonoloza zino sente zayogedde zinaamumala. Eggulu lyonna ne lisekana wakati kamumwe sente kale. N'atuuka akaseera nga naye asindisa bigere. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Saba Katonda ng'okimanyi nti essaala ye bino bye nkugamba si byawandiikibwa byokka. Nkugamba ebyawandiikibwa n'amazima gaabyo naye ne nkubuulira n'ebiriwo by'olabako. Oli ku Soloti FM oziwuliriza. Bw'oba oziwuliriza gw'owulira ndi mwana waani. Oli ku Soloti TV ogiraba. Bw'oba ogiraba nga olaba TV nnungi buli muntu agyettanira gw'olaba ndi mwana waani. Naye ani gw'amanyi mu ggwanga lino asobola okutandika TV zino zonna ne rediyo n'anneesiga n'aga ndi Bujjingo birabirire. Nyina kye njala okuteeka mu mutwe gwo dakiika emu kijaba kiyingidde nti n'ebyo batasobola kwesigisa abantu Katonda byagenda okwesigisa. Mu Uganda mulimu emikutu gya TV eminene ne rediyo ebivuganya ne Soloti. Naye ekituufu kiri nti nemala mpandiika ebbaluwa nga njagala kgenda bampe ebimanejinge tibabimpa. Bambuuza wasoma wa? Ye liifa liiwo yaani? Wasoma biki? Naye Mukama ebyo tabibuuza. Wandibadde okubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama ebyo tabibuuza. Njogera ng'omusajja wa Katonda alina byagenda okwesigisa n'abantu bajja kwewuunya. Alina byagenda okwesigisa n'abantu batye. In the name of Jesus. Alina byagenda okwesigisa. Mukkiririzeemu. Ennyiri zaffe ze tusoma zigamba nti olunaku olumu lulinga emyaka 1000. N'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Katonda akozesa olunaku lumu okukuba embeera yo neggwerawo ddala. Akozesa olunaku olwo n'akuba embeera yo neggwerawo ddala. Naye era agamba nti n'olunaku olwo olumu akusanga olw'eggulu. Alowooza nti gwe wazaalibwa bulungi maama tobonaabonangako. Nsiri tezikulumangako. Tolwalangako. Olunyiriri olwo mwalutegedde oba temunaba lutegeera? Nenzikiriza nga mwalutegedde. Emyaka 1000 giringa olunaku olwo. N'olunaku olumu lulinga emyaka 1000. Emyaka 1000 giringa olunaku olumu maaso ga Mukama waffe. Si maaso ga kitaawo. Si maaso ga maama wo. Si maaso ga Pastor Bujjingo. Si mu maaso ga pulezidenti w'eggwanga. Nedda. Mu maaso ga Mukama waffe. Ebivumo bya myaka 1000 abizingako omulundi ogwo. Okujeregebwa kwa myaka 1000 akuzingako omulundi ogwo. Ebikolimo bya myaka 1000 abizingako omulundi ogwo. Ebibonoobono bya myaka 1000 abizingako omulundi ogwo. Weesiga oyo. Mwesige. Nze ndi bujuliza obulamu. Ndi bujuliza obutambula. Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa. Tewejerega. Natambulanga omwo nga sina bantu bange. Natambula mongo sina bantu bange.
nze nawo omusolo guno ogwa tiketi omusolo gw'omutwe okuba ne nafuuka ow'emyaka 18 paka omusolo lwe baagugjawo naziba amakubo gonna agayinza okunsibisa nga bampita omukyamu saagala kunsiba lwaki sirinayo agenda kunnunula mu kutembeeya kwange kwonna mu Kampala neegendereza KCC by then tali KCC tiyantuusaako ku sitehoro n'olunaku n'olumu nziruka byonna ne mbikulekera ani anannona nyange yani kuno Kampala olwaliro bwondaba olowooza nti ndowooza ensi yonna baganda bange enjiri gye mbuulira nnamu nafuna enjiri ennamu nange gye mbuulira yeeyo gye nafuna ebigambo bino njagala bikuyingira olwaleero tolina kubuuzaako nti wasuza otya tolina kubuuzaako nti owulira otya ne bw'olumizibwa byo n'osinda teryafaayo akaseera kajja kutuuka nga ne bwe weekoona ekigere ensi yonna egamba bannange tusabire omukazi ono tusabire omuwala ono tusabire omusajja ono tusabe nalaba ensi n'ensi nga yeeyiwa mu maka gange namayumbanga Mukama ntaasiza amasasi ne tupangisa tenti ng'abayinawo ebyamaanyi olunaku lumu ne ndaba abantu 50,000 nga bajjuzaawo bano bagenda bano bajja bano bagenda bano bajja ab'ebitiibwa baminisita baani bonna nenzijjukira luli kojjange lwe yaŋŋambanga nti embwa zinsinga kubanga ndi mwana wa muko yeebazibwe Kristo kubanga teyaŋŋanya kufa nga tandaze nti mu lunaku lumu akyusa emyaka 10,000 n'agikyusa mu lunaku lumu naawe kikubeeko nze yali yeeraliikirira mu butwa bwange nti bwe ndifa tebalibikayo wadde ekirango eki olunaku lwe nakubwa amasasi byali ku BBC nga biri ku CNN nga biri ku Al Jazeera eno regioni yaffe yonna nga byewandiikako Kenya byewandiikako Uganda byewandiikako Rwanda byewandiikako Tanzania byewandiikako baatwala wiiki singa 2 nga tebanawandiika birala boogera ku ttemu eryabadde mu Uganda nga balumbye omusajja wa Katonda gwe bayita Bujjingo wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze wandizikubidde waggulu olunaku lumu bagenda kukakasa nti olina Katonda oli mukazi wa Katonda oli musajja wa Katonda oli mwana wa Katonda oli muwala wa Katonda nyiikirira mu Katonda nyiikirira mu Katonda. I got that chance. I read my news. I saw my news on international televisions. Nze yali alowooza tebalitwale wadde ekirango wonna we ndifiira ndifa sitoma era wonna we ndifiira ndifa manyi nti waliwo abalinziika kubanga nalabako ku balinziise nga bazze okulaba engeri gye nnawonyeemu ate nga bali genuwini tebakulimanga ababi ku bulamu bwo tebawera kiŋambira akuliraanye kizibu okusombera ababi 50 ababi 50 tebawera abantu abasinga obungi bakwagala nsaba Katonda akuviireyo mu linnya erya Yesu nsaba Katonda alamula ababi ababonyaabonyeza obulamu bwo nsaba Katonda akukolere obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri wamu naye ebibala bye bisinga zaabu obulungi weewaawo zaabu ennungi n'amagoba ge gakira feeza ennonde kusabira oyingire mu magoba ga Katonda. Engero 8:17 okutuuka ku 21 njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu ebibala byange bisinga zaabu obulungi weewaawo zaabu ennungi n'amagoba gange gakira feeza ennonde ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpende z'okusala emisango ndyoke mpe kamakingi ndyoke mpe abo abanjagala
okusikira ebintu. Ndyoke mpa abo abanjagala okusikira ebintu era njijuze amawanika gaabwe. Wandizikubidde waggulu kubanga akawunti yo tegenda kuba ya tenge. Akawunti yo tegenda kuba ya kitundu. Agenda kujijjuza. Makinga olunyiri olwo. Engero 8:21 ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ensi era njijuza amawanika gaabwe. Enyiri ezebbiri zimakingi olwabirimu olwabirimu ebbiri. Tambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Lwana nga bw'osobola otambulire mu butuukirivu. Tonoonya irizi, tonoonya malogo, tonoonya miti, tonoonya bintu bitagasa, tonoonya kasasiro. Tambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wadde toyina wadde ekikumi wadde ssenga wo yakunnyonnyola, maama wo yakunnyonnyola, omwami wo yakugamba, mukyala wo yakugamba, elder brother wo yakugamba. Tova ku Katonda, tonoonya masannamu. Tambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Tonoonya mayembe, tonoonya misambwa. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Obutuukirivu bulimu ebintu nga bibiri ebipapajjo bibiri. Ekipapajjo ekisooka kyakwewala bibi bino: kulimba, kuwayiriza, kutta, kuvuma, kukola ki. Naye ekigambo ekisinga okukola obutuukirivu kwewala kuvunnamira Setaani. Wangi? Ekigambo ekisinga okukola obutuukirivu kwewala kuvunnamira Setaani. Sitaani ye muviireko ddala. Musaala z'olindirira Katonda yekka. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu kitegeeza ng'okyasinza ye oli mwana ng'abaana abalala. Ewaka abaana boonoona tibabazaalukuka. Naye omwana bw'akeera ku makya n'akulaga nti yeenoonyeza kitaawe omulala, atiisaamu. Wangi? Omwana n'akulaga nti gwe kitaawe, naye n'aga nti naye nalabye enfaanana ewa gundi. Ogenda okulaba ng'ali mu luggya lwabwe. Obwenzi Katonda bw'asingira ddala okukyawa, bwonna abukyawa, naye oba ogenda okwenda ewa Setaani. Onoonya ebintu. Waliwo abakulima nti babifunyeeyo. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Bw'ayogera Mukama, obutuukirivu namba 1 bw'oweekebera ng'omwaka guno kasookedde gutandika, toyagalira ddala kuwulirayo kintu kye bakuwaddemu bw'ate bakutwala mu bino. Kwata kano kasenye, kano kakole bw'oti, ng'ebyo wabivaako. Obudde bwonna Katonda agenda kutemera mu linnya erya Yesu. Obudde bwonna Katonda akutemera. Njogera lulimi luvubuka. Akutemera kitegeeza akubalira. Agambye ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango. Nakugambye bwe bagamba ng'ekigambo ky'otakola tonyiiga. Oli bw'akuyita omulogo nga gw'omanyi tologa, linda waliwo agenda okugusala. Gw'omanyi tologa yakuyita mulogo. Oyo mulogo beerima mu basabi, naye mulogo. Kale ako nno kamala kabi nnyo. Akagambo kale tokasaagirangamu. Kale naye agambye nti ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu. Bassebo ne banyaba ebintu byetaagisa bugulu tebijja kukola. Obyetaaga wano, ate wano ogenda kubifuna. Wano ogenda kubifuna kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wano ogenda kubifuna. Agambye ndyoke mpa abo abanjagala okusikira ebintu era njijuze amawanika gaabwe. Essimu eyo akawunti y'oku mobile money nayo Mukama agimanyi. Buli kye bayita akawunti Mukama agenda kukijuza. Wanika emikono gyo. Buli kye bayita akawunti nkusabira Katonda akijuze. Buli kye bayita akawunti nkusabira Katonda akijuze. Buli kye bayita akawunti nkusabira Katonda akijuze. Akawunti yeyo ku simu nga buli wokebera kuliko obukadde na bukadde.
akawunti ya banka nga buli wokebera kuliko bukadde na bukadde, akawunti zonna z'olina Mukama aziloading. Akuwa okusikira ensi Katonda omwesigwa, amafuta ag'ogaggawala gatwale mu sizoni eno, ennaku enkaaga ezimalayo omwaka guno nabo obulungi bwa Katonda, omwaka gwa Mukama agutikira engule y'obulungi bwe. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Okusomesa kukomyawo kubadde kwa Kintabuli ne Saara. Now listen, olwokutaano night prayer etali mu kusaaga, yakusabira ddala. Tetulinayo Fridays nyingi, tetuna night prayers nyingi. Teeka wali ebikunta jangu tusule nga tukabirira Katonda. Sunday tugiteeseteese nga yanjawulo. Sunday egenda kuba totally different. Twamaze dopangisa entebe ne tents olwaweza ekyukakyuka. Sala amagezi obere mu Sunday service nga tumaliza ekisibo kye twatandikira ne tent ezo n'entebe ezo, nga tumaliza ekisibo kino ekya November. Sunday service togisuba jangu ne famire yo tutegese bulungi. Mukama akuwe sizoni ennungi, omwaka gwagutika engule y'obulungi bwe, amawanika go Mukama agajjuza ebirungi. Akuwe okusikira ensi, akuwe okusinga bw'okkiriza ne bw'osaba. Ye Saala yange gy'oli. Tosuba night prayer, tosuba Sunday service. Mukama abawo omukisa. Shalom, shalom, shalom. Zikwire waggulu eza Mukama affe Yesu. Zikwire waggulu eza Mukama affe Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu eba tubiteeke waggulu. Waayo ekisiibo kino mu linnya lya Yesu. Waayo ekisiibo kino mu linnya lya Yesu. Waayo ekisiibo kino mubulire bye weetaaga abikwateko abikwasaganya abikolere. Waayo ekisiibo kino mubulire bye weetaaga. Waayo ekisiibo kino tuli makkati ga wiiki esembayo. Waayo ekisiibo kino tuli makkati ga wiiki esembayo. Waayo ekisiibo kino nkusabira w'obadde otadde amaaso, bw'abanga Mukama si wagenda okukolera akolere ewalala. Kusabira w'obadde otadde amaaso, w'obadde otadde ebirowoozo byo, bw'abanga si wagenda okukolera akolere ewalala naye asigale nga akolera. Kusabira Katonda mu linnya lya Mukama affe Yesu. Oyo akube watali kubo si bigambo naye bikolwa. Akukubire kube watali kubo. Kitaawa Mukama affe Yesu akukubire kube watali kubo. Gwali ku Soloti FM, gwali ku Soloti TV, gwali ku Soloti Media App, gwali ku YouTube, gwali ku Facebook, gwali ku TikTok. Akukubire kubo Mukama watali kubo. Akukubire kubo taata watali kubo. Akukubire kubo emikono ejojo banisejjereme kubeera mikalu nate. Yimusa emikono ebibatu biteeke waggulu. Musaba akuteeremu ekintu. Agambe nti ndyoke mpe abo abanjagala. Agambe nti ndyoke mpe abo abanjagala. Agambe nti ndyoke mpe abo abanjagala. Akuwe Mukama. Akuwe kabaka w'abakabaka. Akuwe Katonda abeera omulamu. Akuwe Katonda ow'ekisa. Akuwe omukisa mu mikono egyo buli kyokwatako kiraba omukisa. Emaali abadde masitoowa bagigule yonna. Emaali abadde masitoowa bagigule yonna. Emaali abadde masitoowa bagigule yonna. Emaali abadde massa bagigule yonna. Emaali etambule. Sitooke yetambule mu linnya lya Yesu. Sitooke yetambule mu linnya lya Yesu. Sitooke yetambule mu linnya lya Yesu. Olabira omukisa mu ofiisi eyo. Olabira omukisa mu ofiisi eyo. Eby'omu ofiisi bitambule naawe weewuunye. Eby'omu ofiisi bitambule naawe weewuunye. Eby'omu ofiisi yo bitambule. Sente ezitabaddewo Mukama zireete. Wanika emikono osaba fandizi mu linnya lya Yesu.
Wanika emikono saba fandizi mu linnya erya Yesu. Wanika emikono saba fandizi mu linnya erya Yesu. Wanika emikono gwawa ofiisi saba fandizi. Aleeta obugabirizi Mukama. Contract Mukama zisimulule. Contract Mukama zisumulule. Contract Mukama zisumulule. Contract Mukama zisumulule. Nsaba Katonda akwate emikono egyo gye muwanise abanyulule nga bajja mu mbeera embi. Nsaba Katonda akwate emikono egyo gye muwanise abanyulule nga bajja mu buli mbeera embi. Nsaba Katonda akwate emikono egyo gye muwanise abanyulule nga bajja mu bitositosi nga bajja mu bisooto. Nsaba Katonda akwate emikono egyo gye muwanise abanyulule nga bajja mu bitositosi nga bajja mu bisooto. Nsaba Katonda akwate emikono egyo gye muwanise abanyulule nga bajja mu buli mbeera embi. Let there be salvation. Let there be salvation. Let there be salvation. Let there be salvation. Waberewo obulokozi n'okulokolebwa n'okununulibwa. Waberewo obulokozi n'okulokolebwa n'okununulibwa. Ebigambo byonna ebikumazeeko emirembe Katonda bisolovinga olwaleero. Ebigambo byonna ebikumazeeko emirembe Katonda bisolovinga olwaleero. Ebigambo byonna ebikumazeeko emirembe Katonda bikusolovingira olwaleero. Ebigambo byonna ebikumazeeko emirembe Katonda bikusolovingira olwaleero. Yimusa emikono okkiriza ekyamagero. He is a God of miracles. He is a God of wonders. He is a God of signs, miracles and wonders. He is a mighty man of war. Whatever kind of war that you had, I pray that God wins your war. Katonda wangula olutalo lwo. Katonda wangula olutalo lwo. Katonda wangula olutalo lwo. Wakati mu kusaba kuno n'okusiba mulimu abasajja n'abakazi ng'olina olutalo olulinnya wansi ne waggulu. Olina olutalo olukutabudde. Olina olutalo omulaba agolokose. Ofiirizibwa buli lunaku. Nangiri amaanyi ga Katonda gawangula olutalo olwo. Ekitabo ky'Okuva essula ya 15 nyirwa 3. Bayibuli egamba nti Katonda ffe ye muzira mu kulwana. Our God is a mighty man of war. Exodus chapter 15 verse 3. Katonda w'amaanyi era omuzira mu kuwangula entalo. Akulwanirira wangula entalo zo. Akulwanire Mukama era wangula entalo zo. Yimusa emikono waggulu ddala. Mwegayirire. 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 Atuwadde ekirabo eky'obulamu. Tatutuusiza wano ate omulaba yalyoka atwala engule. Wabula wano wootwalira engule y'obulungi bwa Mukama. Atuwadde ekirabo eky'obulamu yatutuusiza wano. Tatutuusiza wano nti ate omulabe alyoke yeetwalira obuwanguzi. Nze mmanyidde ddala nti Mukama antuusiza wano alyoke ampa engule y'obulungi bwe. Mmanyidde ddala nti Mukama akutuusiza wano alyoke akuwa engule y'obulungi bwe. Yimusa emikono gigaziyemu bw'oti. Sika omukisa okuva buli nsonda gusike n'amaanyi mangi. Omukisa ogwo gusike ku sipiidi ennene. Sika omukisa okuva buli nsonda wobeere nga weetoololerwako omukisa. Obeere nga weetoololerwako omukisa. Obeere nga weetoololerwako omukisa. Katonda akuteekemu abo abeetoololerwako omukisa. Otyo gusike 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 gusike. Sika omukisa gwa saaluni, sika omukisa gwa botiiki. Sika omukisa gwatunda engoye, gwatunda engato. Sika omukisa gwatunda amasimu n'ebigenderako.
sika omukisa gwatunda amasimu n'ebigenderako. Sika omukisa gwatunda amasimu. Sika. Sika. Sika omukisa gwatunda ensawo, gwatunda amasimu. Atunda ensawo z'abakyala, atunda ebiteeteeyi. Sika 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 omukisa. Wa boda boda sika omukisa. Ali mu bidduka sika omukisa. Ali mu bidduka, ali mu bizinesi y'ebidduka sika omukisa. Kuva ku boda boda paka kutuleera sika omukisa. Owa baasi sika omukisa. Nanyini baasi n'awavugamu n'awakolamu sika omukisa. Abatunda engoye, abatunda engatta, abatunda emmere, abatunda ebyokulya sika omukisa. Sika omukisa. Abalimi n'abalunzi sika omukisa. Ekisibo kyo kibeeremu emirembe. Ekisibo kyo kibeeremu obulamu. Ekisibo kyo kibeeremu obulamu. Ekisibo kyo kibeeremu obulamu. Sika 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 omukisa. Sika 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 obujulizi. Byonna byogobako bitambule, byonna byogobako biyitemu. Afumba emmere Mukama aleete bakasitoma. Afumba emmere Mukama aleete bakasitoma. Afumba akatogo, afumba caayi, afumba ekyemisana, afumba ekyeggulo. Owa restaurant sika omukisa. Owa restaurant sika omukisa. Ba professionals musika omukisa. Ba professionals musika omukisa. Ba professionals musika omukisa. Omwaka gugwo si gwa mulala. Omwaka gugwo si gwa muntu mulala. Omwaka gugwo sika amafuta agomalako omwaka ng'owangula. Sika amafuta agamalako omwaka n'obujulizi obunene. Sika amafuta agamalako omwaka mu bujulizi obw'amaanyi. Sika amafuta agamalako omwaka mu bujulizi obw'amaanyi. Sika amafuta agamalako omwaka mu bujulizi obunene. Yimusa emikono gyo waggulu bw'oti. Giteeke waggulu n'amaaso go gatunuze gy'ali. Mugambe Mukama nnyanjula mu bantu abalina ebintu ate babimpe. Mugambe Mukama nnyanjula mu bantu abalina ebintu ate banneesige. Mugambe Mukama nnyanjula mu bantu abalina ebintu ate babimpe. Mugambe Mukama nnyanjula mu bantu abalina ebintu ate banneesige. Akwanjule mbanene, akwanjule mba supplier, akwanjule mu ba customers abanene. Yimusa emikono gy'amaaso gatunuze gy'ali. Dawudi agamba mu Zabbuli 121 nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuva eri Katonda yakola eggulu n'ensi. Akubeere Mukama. Yimusa emikono mugambe Mukama nkusaba ombeere. Mugambe Mukama nkusaba ontaase. Mugambe Mukama nkusaba onkolere. Mugambe Mukama nkusaba kapito wange omuyimuse. Ayimuse kapito wo. Katonda omulamu 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 ayimuse kapito wo. Emirimu gyo Mukama agiwa amaanyi.
Emirimu gy'Omukama agiwa amaanyi. Emirimu gy'Omukama agiwa amaanyi. Emirimu gy'Omukama agiwa amaanyi ge. Emirimu gy'Omukama agiwa amaanyi ge. Imusse emikono mugambe taata sente. Musabe sente ebizibu bigwewo. Weewaawo sente temalawo buli kizibu n'enjogera ebizibu bya sente. Musabe sente kubanga ebizibu byebisinga obungi kwe byetoololera. Musabe sente Mukama. Musabe sente taata. Musabe ku dola, musabe ku pounds. Musabe ku euros, musabe ku z'amawanga. Abali mu USA Mukama musabe ku sente. Abali mu USA Mukama musabe ku sente. Abali mu USA Mukama musabe ku sente. Era nkusabira azikuwe. Nkusabira Mukama azikuwe, nkusabira Mukama azikuwe. Abali e Bungereza. Abali e Bungereza, abali mu Europe yonna Mukama akuwe ku sente. Abali e Bungereza, abali mu Europe yonna Mukama akuwe ku sente. Abali mawanga ga Bulaya, abali mawanga ga Asia, abali mu Australia, abali e Korea Mukama akuwe ku sente. Abali e Korea Mukama akuwe ku sente. Abali mawanga ga Buwarabu Mukama abawe ku sente. Abali mawanga ga Buwarabu Mukama abawe ku sente. Abali mawanga ga Buwarabu Mukama abawe ku sente. Abali mawanga gatwetoolodde. Abali mawanga ga Afirika Mukama abawe ku sente. Abali mawanga gatwetoolodde Mukama abawe ku sente. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Sikamina obujulizi obuva waggulu busike. Sika obujulizi bw'okuviira ddala waggulu eri Mukama. Otyo sika obujulizi obuva eri Katonda. Sika obujulizi obuva eri Katonda. Sika obujulizi obuva eri Katonda. Sika obujulizi obuva eri Mukama akukolere taata. Abali mu Central sika obujulizi, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda sika obujulizi bwo. Abali mu Central sika obujulizi, abali mu Eastern Uganda sika obujulizi, abali mu Northern Uganda sika obujulizi, abali mu Western Uganda sika obujulizi bwo. Akukolere, yongera obusike n'amaanyi. Imusse emikono gye waggulu okikole bulungi. Eba tubiteeke waggulu mubulire Mukama kye weetaaga wiiki eno yokka esembe mu kisibo nga tennaggwako. Kimubulire Mukama kye weetaaga mu wiiki eno esembe mu kisibo nga tennaggwako. Kimubulire Mukama kye weetaaga mu wiiki eno esembe mu kisibo nga tennaggwako. Kimulire Mukama kye weetaaga mu wiiki eno esembe mu kisibo. Akumpeera ebitakusaanira, akumpeera okusinga bw'osaba. Kitange ondaze nti okusaba kirungi. Kiteekawo entandikwa eraga nti omuntu alina kye yeetaaga. Ne bw'oba okola okusinga bwe tusaba. Kolera omuwala oyo okusinga bw'asaba.
kolera omuwala oyo Mukama okusinga bw'asaba, kolera omulenzi oyo Mukama okusinga bw'asaba, kolera omuvubuka oyo okusinga bw'asaba ayi Mukama, kolera omuvubuka oyo okusinga bw'asaba ayi Katonda wange, kolera omukyalo oyo okusinga bw'asaba, kolera omukyalo oyo okusinga bw'asaba, kolera omukyalo oyo okusinga bw'asaba ayi Katonda wange, kolera omusajja oyo okusinga bw'asaba, kolera omusajja oyo okusinga bw'asaba, kolera omusajja oyo okusinga bw'asaba ayi Katonda wange, kolera omusajja oyo okusinga bw'asaba, kolera omusajja oyo okusinga bw'asaba, kolera famire eyo okusinga bw'esaba Mukama, kolera famire eyo okusinga bw'esaba ssebo, kolera famire eyo okusinga bw'esaba, yonna gy'olaga Mukama akukolera okusinga bw'osabye, 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 yonna gy'olaga Mukama akukolera okusinga bw'osabye. Nkusabira buli ky'osaako emikono gyo gimuse waggulu, nkusabira buli ky'osaako emikono gyo wonna w'oli ku bugazi bw'ensi eno kiraba omukisa. Nkusabira buli ky'osaako emikono gyo ku bugazi bw'ensi eno wonna w'oli kiraba omukisa. Nkusabira buli ky'osaako emikono egyo kiraba omukisa mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu eza Mukama yagwa n'ez'obujulizi bwo, zikubire waggulu okusingako abo. Yaniriza amafuta ag'ogaggawala n'okufuna ebintu, agambye akuwa okusikira ebintu, agambye Mukama akuwa okusikira ebintu. Imusa emikono egyo waggulu kigolole bulungi. Sabira Isirayiri Mukama agiwangulire entalo zonna. Sabira Isirayiri Mukama agikubira abatujju bonna abamalewo. Sabira Isirayiri Mukama agiwangulire entalo zonna. Langirira emirembe ku Yerusaalemi, Isirayiri n'abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi, Isirayiri n'abawangalirayo. Langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira. Langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira. Langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira. Sindika omukisa eri bannayuganda abali mu diaspora. Sindika omukisa eri bannayuganda abali mu diaspora. Sindika omukisa eri bannayuganda abali mu diaspora. Saasaanya omukisa mu Uganda n'emirembe n'obutebenkevu. Saasaanya emikisa mu Uganda yonna n'emirembe n'obutebenkevu. Saasaanya emikisa mu Uganda yonna n'emirembe n'obutebenkevu. Saasaanya emikisa mu Uganda yonna n'emirembe n'obutebenkevu. Yimusa emikono tusabire abakuuma ddembe, abasajja n'abakazi abambala yunifoomu tubayimusa amaaso ga Katonda. Abasajja n'abakazi abakuuma eggwanga lino tubayimusa amaaso ga Mukama abawa omukisa. Abali ku booda zaffe, abali mu mawanga gatwetoolodde olw'okukuuma emirembe, abali ku nsalo zonna, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku myalo, abali ku bisaawe by'ennyonyi bonna, abali mu ofiises olw'okukuuma emirembe, bonna tubayimusa amaaso ga Katonda omulamu. Yimusa emikono egyo okkirize Katonda yeerage. Awe bannayuganda omukisa, awe abakuuma ddembe omukisa. Buli munnayuganda azukuke nga emirembe weegiri, Mukama nga yagikuumye era nga yakozesezza abakuuma ddembe. Omubi n'omutujju nga tebalina bayita kukosa ggwanga lino, tuliwaayo eri Katonda. Tuwaayo Kamana ne Chief maaso ga Mukama. Mukama mwongere amaanyi n'obulamu.
Kamanda in chief tumuyimusa maaso ga Katonda. Mukama mwongere amaanyi n'obulamu. CDF tumuyimusa maaso ga Mukama. Mukama mwongere amaanyi n'obulamu. CDF tumuyimusa maaso ga Katonda. Mukama mwongere amaanyi n'obulamu n'obukuumi. Bakamanda zibona tubayimusa maaso ga Mukama. Katonda bongere amaanyi n'obulamu n'obukuumi. Bakamanda zibona tubayimusa maaso ga Katonda. Katonda bongere amaanyi n'obulamu n'obukuumi. Abasajja n'abakazi bonna abambala yunifoomu abo tubayimusa maaso ga Mukama nga tubasabira omukisa ne famire zaabwe nga bwe bakuuma bannayuganda ne balaba ebirooto byabwe nga bituukirira n'ebirooto byabwe abakuuma ddembe bituukirire mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu eza Mukama. Yaniriza naawe amafuta agatuukiriza ebirooto byo. Yaniriza naawe amafuta yimirira ku bigere byo buli omu. Buli omu yimirira ku bigere byo. Wanika emikono waggulu ozikubire Katonda omulamu. Yaniriza amafuta agatuukiriza ebirooto byo. Yaniriza amafuta agatuukiriza ebirooto ozikubire waggulu. Ngenda kuba anointinga mwenna. Ne night prayer olwokutaano no yakwanointinga. Ku Sunday kwanointinga gwanga lyonna nga beeyiye ku Kanani. Yimuse emikono waggulu. Buli omu ayimuse. Wanika emikono gyo. Tusabe essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, amina. Zikubire waggulu kubanga enanyini buyinza ate ye mukwano gwo. Tuulanga boogeno twa mu kyamagero kyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ayagala okutereeza obulamu sooka oyimuse emikono gyo weenenye mu maaso ga Katonda. Osobolera ddala okuwangula ekibi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, ekigambo nkiwulidde, nsazeewo okuleka ekibi kubanga Katonda wange otambulira mu kkubo ery'obutuukirivu era ogwogaba empeera ey'abo abeerekereza ekibi n'okwegomba kw'ensi. Ndokosa olwaleero endagano zonna ze bankolera, ze bankozesa, ze mbadde nkoze na buli ngeri yonna eya Setaani n'ebibi ebiva ku Adamu ne Eva ebisikire byonna mbinaaba mu musaayi gwa Yesu. Naaba mu musaayi gwa Yesu. Naabira ddala mu musaayi gwa Yesu buli kyonna ekibadde kikwesibako. Naabira ddala mu musaayi gwa Yesu buli kyonna ekibadde kikulondoola. Naabira ddala mu musaayi gwa Yesu emize gyonna, enkola yonna etategerekeka, byonna binaabe mu musaayi gwa Mukama ffe Yesu. Naaba naabira ddala. Naabira ddala. Yimusa emikono gyo waggulu gamba nti ayi Yesu, nga maze okunaaba amaanyi g'ekibi n'ekibi, kaakati nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero era ndokokedde ddala. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto. Ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, ogawandiike mu kitabo ky'okuwangaala, ogawandiike mu kitabo ky'okugaggawala, ogawandiike mu kitabo ky'okuwangula, ogajje mu bitabo ebibi byonna. Amannya gange Mukama ogateeke mu kitabo ky'obulungi bwo mu linnya erya Yesu ndokose. Era nkusaba ayi Mukama, yimusa emikono musabe ekirabo eky'omwoyo, musabe ekirabo eky'omwoyo, musabe Mukama waffe ekirabo eky'omwoyo, musabe Mukama waffe ekirabo eky'omwoyo,
mukubire engalo ez'amaanyi omwoyo wa Mukama ajjuzibwa mu bulamu bwo. Zikubire waguyaniriza omwoyo wa Mukama ajjuzibwa mu bulamu bwo. Zikubire ddala eza Mukama omwoyo wajjula mu bulamu bwo. Aweebwa ekitiibwa taata. Weebale kutereeza bulamu, weebale kulukuka. Gy'otambulira yonna Mukama yabakulembera mu linnya lya Yesu. Akuloga bimuddire mu ddakiika eyo yennyini eyakumba Katonda amukolimire mu linnya lya Yesu. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata flash kuli ebintu byo, kwata vision book yo, kwata amafuta go, wanika byonna by'olina eri Katonda tumalirize service. Kitange empaaya amafuta gano gy'oli, Mukama era nga waŋŋamba nga teeke ku bantu otuukirize ebirooto byabwe n'ebisuubizo. Taata ngenda kugaba saako gano gonna paka n'olwo Sande n'okuna lwakutaano wiiki eno Mukama bonna abajja baku anointing bane night prayer etali mu kusaaga ne Sande egenda ofundikira ekisibo kino Mukama ng'abantu bajjuza tenti ze tupangisiza n'entebe zonna ze tupangisiza bonna mbatuukeko mba anointing ebisuubizo byabwe bituukirire. Bano Mukama ng'awudde abagatoola kati gapakiremu amaanyi go, buli gwengateekako agenda ajulirira afuuka akalango. Amafuta agamwe ge musitudde nga waayo eri Katonda, amafuta go Mukama agapakiremu amaanyi, buli kyogenda okukola kikolebwe bulungi. Ensawo yo, manepaasi yo, waleti yo, bank account, passport, permit ne vision book yo, Katonda abeere nga akukolera mu linnya erya Yesu. Amasimu ago galeeta amasimu gali ge bayita mukyusa bulamu, Katonda akukolere mu ngeri ey'ebyamagero mu linnya erya Yesu. Musiza ddala ebintu byo Kitange nyimusa abantu bano mu ngeri ey'enjawulo bakolere Mukama nge taata. Waŋŋamba Mukama nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama alwane n'abalwana naawe, Mukama wakane n'abawakana naawe, Mukama akwate engabo n'akagabo, akuwangulira entalo zonna Mukama mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu. Wabeerewo obujulizi ate obujulizi obuteegaanika. Mukama agaziye ensalo zo, kusabira omukisa ogusinga okutegeerwa nga gukeera kulondoola n'okomawo nagwo era ne leero ogende nagwo mu linnya lya Yesu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Kusabira omukisa ogusinga okutegeerwa, mukisa gw'abaweereza bonna, mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggawaza ogutalina buyinike, gukulondoole gutwale, genda ogaggawale. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango, Katonda afuula ebiruboodi ye, emirimu gya Katonda gyeyongera okulabikira ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama Yesu. Gamba amiina. Ekisa kya Mukama kikulondole, yimusa emikono gyo tukyatulire ddala. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwoyo kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kirina kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Genda okole, genda okwase, emitego gyo gyonna gikwase, okomewo n'obujulizi. Teweerabira night prayer olw'okutaano luno, yakusabira ddala kubotola, togisubwa yesembeyo mu November. Teweerabira Sunday service, twapangisiza entebe, twapangisiza tent, twagala mutulenga famire, tubateekeko amafuta ag'okwata ebisuubizo byammwe. Omwaka n'omwana ayonka ajja kugulaba nti Mukama aguwadde famire mu linnya erya Yesu. Don't miss the Sunday service. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako.
bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Soloti FM, ng'oli ku Soloti TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Soloti Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 6 0 Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Soloti Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Soloti Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Soloti Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Soloti Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwaayo kyonna kyoyagala okuwaayo, kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukundiddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Soloti Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.